Muwanga Kivumbi ow'e Butambala akwatiddwa naye nga tetunaba kubeera nga munnange tumanya ebisingawo. Kasooka tufuna eddoboozi okuva eri omwogezi wa poliisi omukulu Kituuma Lusoke akyogerako ki? Of course ekisooka tuyinza obutabawa kifo kyennyini wawe tumukuumira naye just twagala mumanye nti ali mu mikono gya poliisi. Ekirala is that tujja kugezaako nnyo okulaba nti bw'aba nga tusanze nga it is necessary okumutwala mu kooti, tujja kuba tumutwala mu kooti mu budde obw'amangu. Kimanyi abantu baba babuuza ekintu ekikwatagana ne 48-hour rule, era mumanye nti naffe nga poliisi of course tukirowoozaako, so ojja kulaba nti tugezaako nnyo okumuprocesinga. Bw'aba nga wakutwalibwa mu kooti agende mu kooti mu budde obutuufu. Well, misango ki egiri likely okumuggulwako? Mbadde sinaba kumanyisibwa kumala by CID, naye kyemanyi nti bwe banaaba bamaze okuinteractinga naye bajja kuvaayo bampe brief eyo era nja kuba mbategeeza. Lutwava mu kalulu ka 2021 Segirinya Sewanyana bakwatibwa. Kakati guno omulundi munnange eri emisango kumpi gifaanagana gya butujju gya kutemula bantu emijingirire. Kale munnange bw'atyo Muwanga Kivumbi naye ku guno omulundi ate yeyeetisse omusaalaba. Bino tebigenda kuggwa mangu, kyenjagala okubuulira kubanga General Museveni ne ku guli omulundi yabirimu ne guno omulundi abirimu butereevu. Kakati munnange poliisi emaze okubeera nga ekonfaminga, poliisi emaze okubeera nga ekakasa nti Butambala County Opposition Legislator Mohamed Muwanga Kivumbi ono ye mubaka owa Butambala County, Mohamed Muwanga Kivumbi bamaze okubeera nga bakakasa nti akwatiddwa. Wano nno wakayita ennaku ntono nnyo General Museveni kyajaaveeyo ayasanguze publicly nga akiteeka ku Muwanga Kivumbi nti ono ye yawagira ebikolwa eby'obukozi bw'effujjo nga akalulu kawedde okukubibwa era nti ne balumba police station n'amajambiya. Era General Museveni kino ye munnange bw'atyo nga bwe bagezaako okubeera nga bakiteeka ku ludda oluvuganya nga bagamba nti kikola kya butujju, mbu yakulemberamu obutujju. Kakati ndowooza bwe nkugamba nti omusango ogwawaabwa Segirinya ne Sewanyana gufaanagana na guno oyinza obutampakanya. Kakati munnange mu brief statement olunaku olwokuna Katonga Regional Police Spokesperson Lydia Tumushabe yatukakasiza n'olugamba Kivumbi ali ku poliisi bamukutte era nti agenda kuba atwalibwa mu kooti. Era ono yatugambye nti poliisi eyagala okubeera nga ekakasa nti bakutte Butambala County MP Mohamed Muwanga Kivumbi era essaawa eno ali ku poliisi era tajja kubatwalibwa mu kooti. Bwatu bwe yatugambye omukulu Tumushabe. Kakati ng'era bwe baakola ku Sarabireete bwe batyo nga batukakasa nti be bamulina era munnange Kivumbi bwe batyo bakakasiza nti be bamulina. Kivumbi okwatibwa kiddidde ebyayogerwa General Museveni bwe yali ayogera nga bakamukwasa ebiwandiiko ebiraga nti nno bamulangiridde nti ye pulezidenti okuviibwa by'Abakama. Era bwe yali ayogera ku Sande nga agamba nti waliwo section ey'aba opposition omuli National Unity Platform Member of Parliament babadde bapulaninga okubeera nga bacoordinatinga obulumbaganyi ku polling station oluvannyuma lw'okubeera nti baali bamuwangudde mu kalulu parliamentary race. Kakati ng'ali lwakitula mu maka ge Kiruhura district Museveni munnange bw'atyo ng'agamba nti nno oluvannyuma lwa Kivumbi okubeera nti nno nti baali bamuwangudde okusinziira ku Museveni
nti waliwo gurupu eyabakutte emmundu n'amajambiya era nga bagezaako mbu okubeera baali bagezaako okubeera nga bakola obulumbaganyi. Era n'agamba nti 7 bwe batyo battibwa, baakuba amasasi ne battibwa mu incident eyo. Okiraba amaye kati waliwo kye bayita okujustifyinga, baagala okukakasa nti okutta kw'abantu tekwali mu bumenyi bw'amateeka. Twabatta mu butuufu mu mateeka, twabattira mu mateeka. Bo bagezaako kukyejjako, kakati olwo balina okuteekawo ogwo obutujju. Kakati munnange Gen. Museveni bw'ati era n'alabula nti ebyo bye baali bagezaako kubeera nga bakola, okubeera nga bateekawo embeera ey'obutujju mu Nuupu Kyepulaninga ngo ekolagana ne ba foreigners, yayogera bingi nnyo mu kiseera ekyo. Kati Kivumbi nga bwe kiri nti munnange baalangirira nti yali awanguddwa Erias Mukiibi, era nga Kivumbi bino byonna yagamba nti byalimu obubbi, results yazigaana. Katambula ku social media ku lunaku olw'omukaaga ng'agamba security forces baakozesa eryanyi erisusse era nga baakozesa obutemu, n'alaga n'ebituli by'amasasi bye baakuba okuyita mu geeti ye, okuyita mu kuba ennyumba ye ne bayita mu garagi, amasasi gaayita mu garagi, abantu ne bafa. N'agamba nti bino munnange byonna byali bitegeke era baayonoona ebintu bye. Kakati ye ng'agamba nti abantu nga 10 battibwa, era ng'agamba nti bino byonna nga baagala okweggyako omusango n'okulaga engeri gye battamu abantu, bajja ne basitulawo emirambo, baatuma ekiroole ne basitulawo emirambo gyonna nga baagala okubeera nti tubiriivingira mu kyo oba tukkiriziganya n'ekirowoozo kyabwe ekyokuba nti abantu bano tebabattira waka. Naye jjukira nti ebituli by'amasasi byali bimaze okubeera nga biraga kiki ekyali kibaddewo. Kati Museveni oluvannyuma yavaayo n'agamba nti abo battibwa baali batujju, era n'alabula opposition figures ng'agamba nti abamu ku bo bali linked oba balina akakwate ku gurupu ez'ewabweru ez'abazungu, foreign groups, era nti baagala kubeera nga bakyankalanya eggwanga. Era ekyo kyabadde nga gyayogera buli kaseera, era y'ensonga lwaki agamba nti talina kuleka Uganda kugenda mu mikono gy'abantu abakyamu, yadde abantu babeera beerondedde omukulembeze waabwe gwe baagala. Nedda Uganda bagenda gidestabilizinga ate batya. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba opposition leaders abawererako ddala bano bino byonna bagamba nti bya bulimba. Bagamba nti Gen. Museveni nti agendera ku intelligence ye y'ekibogwe, era mu New Year address January nga 1 Kyagulanyi yagamba nti Museveni bw'amutunuulira amusaasira kubanga bamuwa information enfu ate ye n'agikakasa. Nze nsuubira okuba nga yagibawa nti mugende musaasaanye bino. Bwe ndowooza naye kennyini akimanyi nti intelligence ekolebwa mu bukyamu okubuzaabuza, kuba kati golooza ani yakola intelligence ku kkoni, era bano bagundi abaagikolako baddolo boolanyi bonna ate nga baali bantu be. ADF era information be bagyewa era be bagitubuulira, era be bamanyi ADF yaani, be bamanya kkoni yaani. Kale nze nsuubira okuba nti information eyo tuyinza okuba nga tumanyi nti intelligence ye ya kibogwe, naye ng'ate ekikola intentional just kubuzaabuza gwe omuntu owa wansi. Kakati Kyagulanyi era bw'atyo n'agamba nti ababaka ba Nuupu abali mu 10,000 ne ba senior party leaders kati nga Lydia Tukamushabe, Deputy President for Western Uganda, Lina Zedriga, Deputy President for Northern Uganda, bano bonna babakaka ne bababuzaawo mu kubuzaawo okukake, era nti baali bagezaako okulaga nti bakurackinga down opposition. Bano bonna ne bababuzaawo, era yadde ababibuliza tebannavaayo publicly kubeera nga batubuulira kiki ekigenda mu maaso, naye bonna baabuzeewaawo. Kakivumbi okukwatibwa kuzze oluvannyuma lw'okubeera nti nno ensi yonna etunuulidde engeri oludda oluvuganya gye luyisibwamu naddala mu election cycle. Uganda eno muganda wange
erina history mu kubeera ng'esiba abo bonna ba critics aba government, era nga bwe tuva mu kalulu ekyo kibaawo. Mujjukire nti kati Dr. Kizza Besigye already ali mu komera, yakamala ennaku ezisukka 345 oluvannyuma lwe yakwatibwa e Nairobi ne Opedi Lutale. Kakati ate era mu kalulu akawedde, elections akewedde, former MP Mohamed Segirinya, omugenzi Alan Sewanyana, nabo bano baakwatibwa era ne basibwa ennaku ezisukka 5 era ku nsonga y'ebijambiya Butujju e Masaka eyo. Segirinya nga bwe munange oluvannyuma yafa, kati emisango gyonna ne bagidropinga ne bagimuggyako, naye nga newankubadde nga yetannafa baali baabata. Era abantu nga beebuuza nti abantu abakulemberamu ebijambiya ng'obujulizi bwe buli, ate babata batya kuba obujulizi bwaba bwe buli. Kati General Museveni agenda kukwatawo bonna ye baasuubira okuba nti nno bawagira enkyukakyuka entuufu. Father Sekabira wano juzi yatukakasiza nti nno ali mu busibe, alina kumala kukkiriza. Kitegeeza alina kumala kukkiriza, so si nti oba kyakkiriza kituufu, waliwo alina kumala kukkiriza. Museveni bw'atyo bwe yagamba, alina kumala kukkiriza mu ne baadimiting. Kati waliwo abantu abali mu opposition bo abagenda ekiro ne bawa information enfu nga baagala okwesonera kasente, ate Museveni n'aba nga akkiriza bukkiriza kuba ebyo byayagala. Museveni ne bw'amanya nti bye bamugamba bifu, yajja kukitwala nti Nkasaba ngambye bampadde layini okutambulira kangambe nti bituufu, kuba byonna abikozesa okusobola okuprolonginga okubeera kwe mu buyinza. Ekyo kyenjagala mumanyi nti Museveni akimanyi nti ebyo byonna byamugamba bifu. Kati nze kyentegedde, naye kati asalawo n'agamba otike kati katuyiye bwe tuti, katukubirire bwe tuti, bagamba ng'omuntu era bw'anaageetaageta ebintu bye. Kati Electoral Commission yo already nga bulijjo munnange akalulu ka protecting nga baamulangirira dda. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo ng'aliira ku nsiko, mukyala we juzi kyetujje tumulabe bannaddiini nga bamukyalidde, bannaddiini ate era be bamutulabe wajja n'Omuseveni nga bawaana. Kakati ebyo byonna munnange biri awo, naye nga Mwanga Kivumbi essaawa eno tulinde ate nga aweera ennemba n'emisango egy'obutujju egy'okukulemberamu ekibiina ky'abatujju nga bakutte amajambiya ne baluma police station ne baagala kugambya Uganda olemwa.